okyazaala Yesebo nkyazaala. okyagala okwongerako? Exactly. Nina mukazi gwe nakolako emikono eyo emboozi wanna abaana ey'ekisa alina abaana 48. Oh my goodness. Naye muto tannaweza na myaka n'agamba nti bw'afuna omusajja omulala ali serious asobola okumwongerayo wakiri n'aweza abaana nga 5 oba 6. Wow. Kati gwe ninsimba muli obuli oyagalayo nga bameka? 2 bammala. 2 bammala. Era nga 2 oba bino nga bayise mu bino? Nga tuli okke n'omwami wange. Kubanga mmanyi wawo kyomisi nga tokyasobola kudda mu bino. Okakaza. Sikikulabamu. Abantu baŋŋambye bansabye nkubuuze puroguramu nga tutandikidde abantu bansabye nkubuuze bw'ofuna omusajja abi serious osobola okwesetinga 2 n'obima amazzi n'ogenda n'otuula mu maka? Yes, nsobola naye kisinziira omwami oyo. Sikyayagala mwami syagala kati mwami wakunzisanyira ku mutwe. Kyagala kuzanyira mu mutwe? Bwayo ekisooka nze ndi nga bw'ondaba embeera zange nga bw'ondaba wanira bwe ziri siri muntu muzibu nga bwendi Katonda nga bwe yantonda abantu omuntu akufuna n'akuzanyirako saagala kunzanyirako bannaye Mukama ansaasire naye sikyayagala. Oba obukkakkamu obwo bwe buleetera abantu okubuzaabuza? Nakkakkana nnyo n'omwami ono n'omutya nnyo saagala kulimba. Nakkakkana nnyo ng'abantu be mbawa ekitiibwa kyayogera ne bwakola bukozi bw'ati nga nzikakkana amazima gennyini ng'omukyala yenna bw'alina okubeera. Oli mukyala eyakuzibwa. Lindako bw'oba oyagala omusajja kakati mu bano abaffe be tulina wano si bano aba Facebook oba online oyagala afaanana atya? How? Tutandise puroguramu y'okunoonyeza omusajja. Nze mba nnyonnyodde bajja kujja banoonye ku Salt TV nja balaga ekifaananyi ekituufu njya mukuba ekifaananyi ekyange nga kya private buli anajja mulagako bulazi bwenti oyagala afaanana atya? Oyinza okuba gw'ogenda okusooka okugattibwa mu Pentagon ng'ewedde okuzimba oba bakunoonya abakwagala mpozi oba naye simanyi naye ng'ekyomwami okusinziira byempiseemu naye nkyali mukutufu okyanyiga biwundu kale siri bulungi nnyo okuzimba mpulira siri ready okuzimba relationship kubanga okuzimba relationship kinene okirabanga ekintu ekitono naye olina okukyetegekera okuzimba relationship ate ku byempiseemu saagala kuddamu kulumya muntu yenna kubanga nange kati ndi mu kulumwa naye omuntu saagala kuddamu kulumya muntu w'abandi mwana w'abandi. Oli mukyala wanjawulo mu bakyala be nali ndabye. Nsobola okugamba nti ndi ready njagala omwami era naye najja ate ne sitamwagala. Oluusi ate ne mmwagalako era bintu. Kati mpulira sinnaba kuba ready kuzimba relationship. Kitegeera. Omanyi oyawukana mu bakyala abalala nze nali sirabangayo mukyala asobola kuzimba mukwano gutaliimu kwegatta. Ekyo nsoose kirabira ku ggwe. Mu bulamu bwange nali simulabangayo n'obeera ne laavu nga teriimu tuli mu anniversary experience abagenda maaso n'okutulaba part 2 eya emboozi yaffe ne ninsiima. Omuwala yayagala omusajja muva Bulaaya n'amuzaalira abaana ng'amusuubizza ensi n'eggulu era abaana abalina ab'omusajja oli muva Bulaaya naye nga tamulabangako bwafaanana tamukwatanga nako ku lususu lwe nti oba amukwateko wadde ekkagalo. Ekyo ndowooza kyekisembayo kye nnyinza okukugamba. Teri amanyi bwerere bwa munne teri amanyi ki naye nga balina abaana era nga bagamba mbu laavu weeri era nga buli omu agamba yali yawa munne omutima kati anyenyeza omutwe teriiwo naye nga yaliwo naye nga buli omu agamba yali awadde munne omutima. Beedeetinga beedeetingira ku ssimu nga bw'obitegeera n'amuwa omutima gwe gwonna n'amuteeka mu trust yonna omukazi gy'asobola okuteeka mu musajja to the extent nti yamuzaalira abaana atali mwana naye nga byonna bigenda mu maaso
tebeebakangako bombi, tebabeerangako mu kikolwa, tebabeerangako mu ki. Ono baamukolera bukolezi kifo mu malwaliro eyo gy'agenda n'asinkanira omusajja we ng'agenza okufuna olubuto. Bagula buguzi woduroopu baduroowa ne bagamba nti 127 ninsiima ozze kuzaala. Ne bajjamu enkwaso z'omusajja ze yatereka eyo yazibateresa ziringa ng'eziri mu seefu za bbanka eyo. Ne bakuba n'agenda n'azaala ne bazaayo. Bakubako koota. Obucupa bwe buligwamu simanyi baana baali banabo. Naye azaalira musajja atamulabirira, atalina kyafaayo, alinga kikapu bakitambulizaamu ebyokulya nekyo tekifuna wadde ku masanda ag'ebyo ebyokulya. Puroguramu etandise. Ewamwe baayanjula? Nedda tebaayanjula. Kati wali eri nagambye nti ono omwami bwe yajja bwe baanyonyola byonna nabagamba tugende ewaka basooke babalabe. Bwe muba mwagala tugende mu maaso nabo ne bagamba tusooke tukole ki, ne bakkiriza ogenda ewaka. Naye ne bagamba tugendagenda nga olubuto lulinga nga mwezi gumu. Bamaze okunteekamu ebintu byabwe. Bo baagala assurance nti olufunye. Olw'okuba nti nange nalina ensonga lwaki nzikiriza, nakkiriza. Ne ŋŋenda ne tugenda, ne bwe baamaliriza ne bakakasa nti mweruli, ne bagamba kati ne baasookera nti buli wiiki bagenda kumpanga emitwalo 7. Bwe ndwala nga banzijanjaba, bwe mba nina kye njagala nga bakimpa, bwe bityo. Kati n'abaana bange bali abalongo nga babafaako. Kati munnange bwe kityo bwe kyali, ne bawandiika ebbaluwa eyasooka nga olwo bamaze okukakasa nti nina olubuto, ne bagiweereza daddy ewaka. Jjukira bazadde bange, daddy tabimanyi, mami yabimanyi. Daddy nga munnyonnyola ng'abantu abamanyi bennyini abajja ewaka. Munnange nga taata ategeka nga bako bajja. Naye bwe baali bajja, Ssebunya teyajja. Oba omwami teyajja. Bwajja baganda be. Bajja na kifaananyi? Nedda. Bajjanga bo nga bamukiikiridde. Olwo bazze bameka? Bajja abantu baali abantu 4 nga bazzenga mu ngeri y'okukyala. Ne bajja twali tutegese ne tubaaniriza, daddy n'abaaniriza ne bayogera omuwala gwe bajjiddeko nga bwe by'okukyala bwe bibeera mu Buganda. Naye ffe ku sayidi yaffe ffe tuli Banyarwanda. Kati bali be twali twaniriza baali Baganda. Ne tubaaniriza, bwe bajja ne babasalira nga tebasobola kugaana. Waliwo omukolo gwe nabaddeko gwadde gwa kukyala gwa Banyarwanda naye ekigambo kye bakozesa nkyerabidde. Oba omuhango ekibasooka okuwaayo ekyo nga bagenda okugula omukazi, kyerabidde mu Lunyarwanda bye bakiyita omukongolo, kyerabidde. Anyway, kiringa ng'omusingo. Kati ffe tukuyita kusaba. Bajja ne basaba, kati bwe baba bakomyewo baba bazze kushingira. Kale biri bwe bityo. Kati bazze bakiikiridde muva Bulaaya muganda waabwe. Ye ne babasalira. Baleetayo ku bintu? Baleeta ebintu naye tebyali bingi, byali bitonotono era nga biggweera mu mitwalo 40. 40? Mitwalo 40 kilo za sukaali si na bokisi bwe bityo. Baleeta ebintu bitono naye engeri dadde nagambye mu kusooka nti ffe famire yaffe tuli balokole. Newankubadde kale nti nga nze omwana naye ng'abazadde bo baali baludde mu Katonda. Tebasobola kugamba nti omwana tebaajajinga kintu kyonna era bo baasanyuka.
baasanyuka. Daddy baamuteera mu bbaasi emitwalo 10, mami ne bamuteeramu 5 ne ssenge 5 n'ebintu ebyali bigenderako. Ekyo nga kyekiringa kye baakola mu bulamu bwange ekinene. Owulira bye wali weesunga n'owulira okukyala nga bataddemu emitwalo 2, taata 10, 5. Naye tugende mu maaso. Bandiba baanyooma kika bunafu. Baapimaapimanga munnaaye yeeyo levo gye tulina Kye okukomako. nagambye eggulo nti balabika bakukwata banga fala babiki. Fala muwala ali awo. Ya. Naye ng'ate ekyo si kirungi. Katonda y'abeera ne future y'omuntu. Omuntu si kirungi kujaajinga muntu munno. Bamanya bafunye factory egenda obbazaalira abaana. Nga tewali na kye bagenda ku spendinga kiri awo. So munnange bwe baamala, naye daddy wange muntu mulungi yabaaniriza n'abaagala ne bagenda mu maaso ne tusigala nga bwe tuli bwe tutyo, nga ne bwe mba nnyina ekizibu kya mitwalo 15 ne mbagamba nga bagimpa 10 tebasukka 20 awo tuli awo bwe tutyo. Nga bw'oba obalina ekizibu kya mitwalo 20 ng'ekyo si kizibu kyabwe era nga bazikwata ne bazikuwa, naye nga baazimpaako kumala bbanga nti oba batimpadde leero nga kirina kuba nga kirimu eggumba era n'okibannyonnyola nabo ne bakiwuliriza. Naye nga bo balabika balina ku ssente oba? Balina ku ssente. Balina ssente. Kubanga omuntu w'obeerera obeera London, oli mutuuze waayo, tomazeeyo mwaka gumu, myaka nga 2 agendamo 3, kitegeeza toli bubi. Kitegeeza toba bubi. Osobola okufuna ekisobola okukulabirira n'abantu abakwetoolodde. So naye ne tumaliriza bwe tutyo ne tubeera mu eyo life. Bazadde bange baatuuka ekiseera ng'embeera kale egaanye ne bagenda mu kyalo. Ne bagenda mu kyalo baalinayo ennyumba yaabwe ne babatandikira n'ente biki ebyo ne bagenda batandika obulamu eri mu kyalo. Kati nze bandeka eno ewaka gye twali tubeera gye twali tupangisa. Tebandekaayo ne baganda bange abamu nali mmaze okuzaala kino ekyana kyange kyabwe kito nga kiringa mu myezi 10 awo, myezi nga 19 awo. Kati twali tugenda mu Krisimansi ne mbagamba bafune emmotoka nkole ki? Ngende ewaka bampakire ngende ndye ne bazadde bange Krisimansi. Kati nalina abaana nga waliwo abaana bangi, nina abaana be ndi nabo kubanga bazadde bange bwe baagenda bo bandekera abaana. Kati daddy n'agamba n'aweereza emmotoka eyatika ebintu okubitwala tuviireyo ddala ennyumba tugiveemu. Ye ng'asazeewo kubeerera ddala eri. Kati ebintu bwe bajja ne babipakira ne babitwala na bano ne banoonya ssente bampe oba emitwalo gyali nga 4 oba 4 oba 3 awo bwe bityo. Kubanga ow'emmotoka yatwala 25 eyatujja eno okututuusa mu kyalo ewaka. Kati ne bannyongerayo oba n'emitwalo emirala 10. Bwe bityo awo tetwasukkawo. Kaakati ne tugenda bwe tutyo. Kati okuva mu kyalo baakikozesa nga advantage, mu kibuga nvuddeyo sirina wembeera, ne bagikozesa nga advantage okunfunamu omwana owookubiri. Omwami oyo yankubira essimu nga mukulu, namuweerezaako audio ne munnyonnyola embeera gye tulimu mu kyalo, ne mugamba amazima gennyini nze eno embeera gye ndimu si y'embeera gye nasuubira. Ekisooka sikumanyi nnyo, tompangako budde kumanya. Buli kye njagala nkigamba bano abantu bo, nkigamba mukulu wo, nkulinamu omwana,
pulaani kiki kyobala kyetugenda kubanga kati ngenda beera mu kyalo mpaka